Sinalaba ku muyimbi enokuleka waba gye bali lwemaliwa. Don Chris kimuweddeko ku show ya Jamie Kalisha anti munnange abayimbi abasinga tabalabyeko. Mwana mulenzi tabadde mu mativu wali munnange ate ekibadde ku stage kibadde kikabuka. Byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo nina Chameleone engeri munnange ate gye yayimbyemu eside eno. Byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo kwosaate ne mwana mulenzi munnange ate Fiki Gaza. Kakati no sigina kubeera nga ndwawoko kansooke nkutegeezeko munnange ebibadde bitambula wali ku media. Kakati no jjukira nti no Jamie Kalisha yabadde bambi ne show ye. Yabadde ne show like tukitwale nga concert kubanga yebadde esoose. Tukitwale nti no show yabadde nga kwegamba okwebaza oba akaseera kaluddemu mu kintu kye mu muziki munnange ku show eyo. Kakati no abayimbi abasinga Don Chris wali agambye nti no bannange abayimbi abamu nga sibalaba baani ne bali munnange abayimbi abasinga nga sibalaba wano mwali badde mujje ne muwagirako kono omwana mabega. Sinalaba ku muyimbi enokuleka waba gye bali lwemaliwa n'abalala. No, tubeere serious. Ono omuvubuka yeetaaga mmwe right now. Temusobodde kubeerawo naye gyali gye mujja okubeera waggulu essaawa yonna ogenda kukka wansi kkiriza oba gaana. Okay? Obwedda ntudde wali nga nninza abayimbi bajje bayimbire bwereere nga bayimbira Jamie Kalisha. Sinalaba wadde n'omu okuleka Mick Wine. Bwaba gye bali nze njogedde temuwalana Jamie Kalisha muwalana nze ye ne mumpalana temunansi mugerako nzako. That is it. So ono omuvubuka yeetaaga mmwe today kuba buli muyimbi alina omuwagizi we. Singa muze ne muyimba oba oliawo singa we muli nsaba osonyiwa abayimbi bano. Sigenda kubasonyiwa. Bayimba dde abamu bali mu ggulu kati basobola kuvayo. And I'm very sure omulala ali mu Eden abala bali mu linda kati ninyo. I'm very sure buli muyimbi ng'omanyi toyimbye ku stage eno tonsaba sponsorship ng'olina show tojja mu ofiisi yange. Okay? Jamie, that okay for you? So, ekyokubiri nagula table bbiri nawo n'akantu kendeetere Jamie. essaawa wasimu oyagala ki? gukajenzi wopacheke blessing one love bana bugalo Don Chris Kalisha Skype this was bagana kiti guno mako byebyo no munnange era nga bwawulidde tebibadde birungi n'akamu ku mwana mulenzi munnange ate Jamie Kalisha. Sigenda kubeera nga ndwawoko ate ka nkuggyeyoko eyo nkutegeezeko Dr. Jose Chameleone yabadde wali munnange ate mu Fufa Awards eza MTN. Yayimbyemu kaawa akatambi kano kabadde kakutte omubabiro nkugambye Chameleone yakanzeemu awo ne ŋŋamba bannange vibe yokka ekuwa ekiddako. Sokola akatambi ako n'obwegendereza owulire bulungi nnyo. Dr. Jose Chameleone muganda wange sigenda kubeera nga njogera ebisingawo kansooke nkuweeko katambi kano. Thank you so much. I'm taking a great honor to be here tonight. Thank you. Yeah, man. Katredinze nnyo akatambi ako yabadde munnange ate wali mu event ya MTN Uganda. Kakati no awo kankuggyewoko nkutegeezeko nti no nkebeddekoko ku Fiki Gaza era nga naye abaddeyoko esayidi eno. Kakati no waliwo abaana be abato nkugambye bali bulala bano abaana bannange simanyi oba banaasoboka. Simanyi oba banaasoboka bamanyi oluyaayi wali ŋŋambye bannange. Ono abadde ayogera oluyaayi ŋŋambye nti mwana wa myaka emikono muganda wange ng'ali shapu nnyo nnyo. Sooka olabe akatambi ako.
ayi twakinze n'abato wano ngera unagamba kisuko babusi kimanya kaza kagasotoja nyo obimanyi boli soko wanika yo kamonga aloza bya kusaga ne gaza bagambe wadeni rapid bagambo muntu wechi mwana yuti omwani mwafanya bagezi oshegera tano wange bagezi kali fetuli babu mwana shegera tetwayongana mwe batoko mwana byebyo nno munnange era nga bwolabye munnange ate eside eyo era nga katredinze nnyo wali ku mikutu egy'enjawulo mwana mulenzi munnange ate Fiki Gaza era nga bwenti bwe mukyekinzeeko kakasa nti no subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko n'ebirala mu maaso eyo.